Olutalo luno wakati w'eggwanga lya Palastine ne Isirairi kaakano luwezeza ennaku 11 ng'emmundu etokota mu luwanada lwegaza ng'era abantu abasoba mu 33 baakalusuulamu akabba ate abasoba mu kakadde kamu mu emitwalo 4 bebabundabunda abatalina kyakulya abatalaba ku bujjanjambi okusoma abayizi bakwerabira dda olw'emmundu okutokota. Olutalo luno lwatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023 oluvannyuma lw'akabinja k'abamukwatamundu akamanyikiddwa nga Hamas abasinziira mu ggwanga lya Palestine okusoosonkereza Isirairi n'obulumbaganyi. Oluvannyuma lw'abantu bano okutokomoka bwe bati n'abandi okubundabunda eggwanga lya South Africa kyali bagula kwe kuddukira mu kkooti y'ensi yonna okuteekayo okwemulugunya kwabwe nga baasaba kkooti eno okubaako kyekola okuyimiriza ekittabantu ekigenda mu maaso mu Gaza. Bano nga bayita ku ndagaano eyateekebwako omukono eya Genocide Convention eyateekebwako omukono mu mwaka gwa 1948 olukugira ekittabantu. Control over the airspace, territorial waters, land crossing, water, electricity. Bano basaba kkooti eno etuule Hague mu Netherlands ekubirizibwa abalamuzi 17 okulagira mbagirawo Isirairi okukomya ekittabantu ekigenda mu maaso mu Gaza. Bano era basaba kkooti eno okukwata n'okukangavula abasirikale ba Isirairi abeetabe mu bikwekweto bino. Era basaba emmeera eno okulaba ng'ekkakkanyizibwa olwo abantu ba bulijjo basobole okufuna ekyokulya n'ekyokunywa n'okufuna obujjanjabi. Olunaku lw'eggwe oluvannyuma lwa kkooti eno okuliza enjuyi zombi mu musango guno abalamuzi okuli Julia Sebutinde, Tarnn Masinike Robinson n'abalala bawadde ensala yaabwe ku nsonga zino 3 ezabasabibwa. Bano bawadde ensala eno nga basinza mu bwayiro 2 mu ndagaano eno okuli akookubiri n'akookusatu. Or religious group, and hence a protected group within the meaning of Article 2 of the Genocide Convention. The court observes that, according to United Nations sources, the Palestinian population in the Gaza Strip comprises over 2 million people. Palestinians in the Gaza Strip form a substantial part of the protected group. Mu nsala eno kkooti yategeezezza nti ebikolwa ebigenda mu maaso mu Gaza birumya era bitta abantu ssaako n'okubaleka ng'abandi babundabunda. Kkooti yalagidde eggwanga lya Isirairi okukola ekisoboka okukomya olutalo luno, okukwata abasirikale baabwe bakangavvulwe ssaako n'okuwa alipoota ya buli mwezi ku banaaba batuuse okuzza embeera mu nteeko. 15 votes to 2. The state of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life. Ngana abalamuzo kuliko no Isirairi yenyini ava mu Isirairi abasaze ne bagamba tukuyimiriremu ebyo buyambi oba humanitarian assistance bituukeri abantu ababyetaaga. Omulamuzi mu Uganda Justice Sebutinde yena awakana nabo ensala gye bagamba tugiyita dissenting opinion ti bwowe ensala etakkanya na bangi kibasazeewo ow'ensonga zo ye ekyeggomba kyagaye mu nsonga ze nti talowooza nti omusango guno gusaana kusalibwa kkooti. Yayise mu mateeka kyetuyita political doctrine nti ebintu ebyobufuzi bimalibwewo bya byabufuzi si byamateeka, nga yagamba nti basaana bateese era yendo n'asala nti okwewala nti kusaana kukoma wasaana kunoonyayo ekyokukola solution nga yakuteesa buteesa oba ng'evudde mu byabufuzi. Abantu bangi oba oli awo tebakyaniriza era bamuvumiridde nnyo, naye ng'ekisooka mu mateeka kye yakoze kikkirizibwa okuwawukana ne banno, kikkirizibwa bulijjo. Naye era n'abo abamuwakanya nabo batuufu kubanga ensala bw'emala osalibwa abantu osobola ogyogerako. Omulamuzi Sebutinde okuva mu Uganda ye yawukanye n'ensala y'abalamuzi banne bwe yategeeza nti olutalo lugenda mu maaso wakati w'eggwanga lya Palestine ne Isirairi lwa byabufuzi na byafaayo so si mateeka na ndagaano ebyogerwako. Kino kyasiikudde emmeme z'abantu okwetooloola ensi yonna era nga balabiddwako ku mitimbagano nga beemulugunya ku nsalawo y'ono. Mu kwogerako ne bannamateeka wano mu Uganda okuli George Musi ne Ssaalongo Erias Lukwago bagamba nti ensala bwe ziti ezitakkanya na balamuzi abasinga obungi mu kkooti zize zibeerawo mu misango egy'enjawulo. Naye era n'abo abamuwakanya nabo batuufu kubanga ensala bw'emala osalibwa abantu osobola ogyogerako nga bagamba nti oba olaawo yalaze omutima ogutali gwa buyambi ogamba nti kubanga kuno kibadde basaba buyambi kuyimiriramu olutalo kuyimiriramu nga bagamba nti ne bwoba ogambye nti tekisaana mu kkooti
kyekigaana Olutalo luyimiriramu abantu bafune obuyambi. N'ekyokubiri ekyo kya political doctrine ensala eyo n'abalamuzi bano mu Uganda bagikozesaako. Waliwo etwalaba ku musango gwa General Tinyefuza nga wawabidde ayagala okuva mu magye 97 Justice Kanyihambi yagamba nti ebintu by'ebyobufuzi tebisaana kooti tena biyingiramu oba executive decisions. Twalabako nedda mu 1966 omusango Bannamateeka bonna bagusomako kubaita ogwa expert matovu nga bali bagamba nti ebyobufuzi tebirina kuyingirwamu kwegamba ba Palastine kubanga kino kyayogerako ekya coexistence oba okubeerawo kiganya ababiri kiganyi Israeli si kyetunuulidde. So mu mbeera eyo yalibadde ku side eyabanyegerezebwa yalibadde ng'alamula mazima. Ekyeramulamuzi kye yagambye nti bino bigende okusinziira ku byafaayo nti byabufuzi ekyo kooti si yekisala ekyo kyalibadde mu UN oba UN Security Council ekyo kyalibadde oba mu bitongole byonna ya United Nations. Kooti yo eramula ensonga ezigireeteddwa. So akabi akakirimu kwe kuba nti Justice Sebutinde teyalaze nti kakati bagenda kuteeseganya baani abagenda okuteeseganya baani bana abagambye nti Israeli eripotinge bana abagambye nti Israeli erekeraawo okugenda mu maaso n'ebikolwa ebyekitirimbula abantu bataddewo nti mu mwezi gumu Israeli ebaleetera alipoota butya bwekikoze. Kakati ye yasabye alipoota nga mukyala Sebutinde nti bw'osinziira ku byafaayo n'ebyobufuzi ebibaddewo wakati wa Israeli ne Palestine mu bisetolingire eyo yalaze baani abalina obikolako ne ripooti bagenda giwaddi oba yabadde ng'eye n'abulula ensonga nti nze bimwandeetedde binyinze sijja kubisobola bigende. So kirabika nga Justice Sebutinde mu kulowooza abamu okwaffe yabaddemu ndooza influence ya Uganda wano gavumenti ya wano kuba gavumenti ya wano erimu ekyekubiira ku saidi ya Israeli teri nnyo ku saidi ya bwenkanya okufuna Abapalestine bwe battanira akase. George Musagamba nti ensala eno yandiyambako okuzza embeera mu nteeko mu ggwanga lya Palastine era nayozayoza n'eggwanga erya South Africa okubeera erivumu okuwaaba omusango guno mu kooti y'ensi yonna. So kiraga nti eyimiridde n'abo abanyigirizibwa nga n'ensi bwe yayimirira ne South Africa. Ekyokubiri kiraga ensi okutambulira ku nfuga etambulira ku mateeka si kulyanyi. So nze ndowooza nti kirungi kikolwa kirungi oba kinaateekebwa mukolo oba nedda naye okubeera nga kyakoleddwa n'okugamba nti ffe tetujja kulumba ono olwokuba tulina amaanyi tujja kusindikayo magye gagende gayambeko ba Hamas oba bayambeko mu Gaza tujja yita mu makubo ga kooti. Nze ndowooza kirungi nnyo ekyo kikola kirungi. Israeli mu kwewozaako musango guno yategeeza kooti eno ng'aba Hamas be basooka okubayiikiriza n'olwekyo nabo okukola bino byonna baali beerwanako wabula okusinziira ku bannamateeka bano batubiddewe bati ku nsonga eno. Baaso mu Gaza si kikyali kya self defense teri nti hot pursuit nti banoonya ba Hamas kati bakuba kapeti batta nalumanya ne saalumanya ekyo yali kirabye nti no olukwo oluliwo kaakati lwa Israeli kusaanyaawo ba Palestine kubanga kino kyayogerako ekya coexistence oba okubeerawo kiganya ababiri kiganyi Israeli si kyetunuulidde. So mu mbeera eyo yalibadde ku side eyabanyegerezebwa yalibadde ng'alamula mazima. Enso ekyo si kiba kya kooti ekyeramulamuzi kye yagambye nti bino bigende okusinziira ku byafaayo nti byabufuzi ekyo kooti si yekisala ekyo kyalibadde mu UN oba UN Security Council ekyo kyalibadde oba mu bitongole byonna ya United Nations. Kooti yo eramula ensonga ezigireeteddwa. So akabi akakirimu kwe kuba nti Justice Sebutinde teyalaze nti kakati bagenda kuteeseganya baani abagenda okuteeseganya baani. N'eddembe ly'okwerwanako kibata self defense erikkirizibwa mu international law lirina ekkomo era ndowooza ne Uganda kooti yennyini beereesala omusango Uganda kyeyeekwasa ng'ekkonga ekitutte mu kooti eyo nga bagamba nti abayeekera ba ADF baavanga ne batulumba naye eddembe ery'okwerwanako erya self defense lirina we likoma kwegamba olita kupacca luyi n'omuggireyo mmundu oba bw'oba ogenda okwerwanako okomawa
okugoba ababadde bakutujja ogenda paka nomalawo ensi yonna ng'ogikuba olw'okuba nti onoonya bali abakutujja. So eddembe ly'okukola nakoba self defense likkirizibwa ne lirina ekkomo era lirina ebifuga. Ekyokubiri nti waliwo amateeka agafuga entalo mu nsi yonna nti gye bagamba nti zegeemenye nti ne bw'oba oli mu lutalo olukkirizibwa akati w'ensi waliwo by'otalina kukola. So bye bagamba nti Isirayiri eguddewo. Newankubadde nga kkooti y'ensi yonna yayisiza ebiragiro bino, wabula lwali tutegeddeko nti eggwanga lya Isirayiri litukiza okukola obulumbaganyi eri eggwanga lya Palastine, era nga we twogera Abapalastine 174 balusudemu akabba, ate abasoba mu 310 ne basimatuka n'ebisago. Kubeera nga waliwo ebiragiro ebyo kirungi era abantu bonna bakkiriza mu nfuga etambula ku mateeka. Wadde mu nsi oluusi bibeeramu nti mulimu abanene mulimu naki ate nga n'abateekesa mu nkola oluusi be bagamenya, naye nga ng'etandikwa kiba kirungi kuba kiba kibalaga bwe mutandikira. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.